Sebo President, okwebaza olw'obuwagizi bw'owalaga n'otusasulira ettaka lyaffe. Sebo President, njala okutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi, naye ffe nga abataka wano tugamba nti teririiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Ffe twafuna ekintu eky'omuwendo ennyo gye tuli. Ate ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera, kubanga okumala emyaka nga 15 ensi yaffe eno nga abatufuzi b'amatwale bazze, bajjajja bano boolaba ku nsonga z'ettaka babadde mu kufiirwa. Mu mwaka gwa 2023 Sebo abataka batandikawo kaweefube okutuuka mu bazzukulu nga babatuusako obubaka obwekuusa ku nkulaakulanya mu mirimu n'okwejja mu bwavu, era nga tutunuulira emirimu gyaffe gino egya bulijjo gye tukola obulimi n'obulunzi, naye ng'ate Sebo tutunuulira n'emirimu gyaffe egy'ennono gye twakola okuva obwedda, okugeza nga okukomaga. Bantu batono abakikkiriza nti okukomaga mulimu ate guvaamu ssente nnyingi, nti n'olubugo kyambalo kya bbeeyi, nti kaakati abatusinga okumanya nti olubugo kyambalo kya bbeeyi ate si ffe abakitandika, naye bali abakozesa olubugo kaakati abali e Bulaaya bakimanyi nti lugoye lugumu, ate lulungi, luwangaala, ate omuntu bw'alukozesa abeera ddala nga abeera bulungi. Naye waliwo n'emirimu emirala Sebo egy'obuwangwa gye twakolanga edda. Waliwo okuweesa, mulimu gwa jjajjaawo Katongole, era kyekyamutwala emulema, kubanga mu bendowendo eryo eriyo amayinja mangi nnyo ge basobola okufukuta ne bajjamu ebyuma. Ogwo nagwo mulimu abantu baffe gwe batalowoozaako nnyo nti gw'amaanyi. Naye bw'ogenda ekato wano Sebo abantu baweesa, bakola ebintu bingi nnyo mu byuma naki, senga tuzzaawo okuweesa n'okukomaga n'okuluka n'okuwunda abantu baffe be bakolanga, tulowooza nti ate tuba tugasseeko kinene ku kukendeeza ku bbula ly'emirimu ku bavubuka bano Sebo abataayaaya mu bibuga ne mu byalo nga balinga batalina kye bakola oba batali kye basobola kukola. Ate n'abo abangi ennyo abo osanga batagenze ku ssomero bwe bagamba nti nno tebalina mirimu naye ate era tebakozeseka. They are unemployed but they are also unemployable. Tuba tulina kye tuyunze wakati awo. Sebo ate tukulabyeko ng'oli kugezesa okwo, naye kati kukyali kugezesa nduza kuvuddemu ebibala, nga okubiriza abantu okulimira ku ttaka ettono yikanya n'ezikendeera awo okulaba nti balina kye bakola, babeera n'emmere, basobola okubaako ate ne kye batunda ne bakendeeza ne ku bwavu ne ku wiinike bwe bakola ki bwe balina. Ne tulowooza Oweekitiibwa President nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba. Ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. Abamu bali Buddu, twatonotono ffe tuli ekyaddondo ku kibuga, abalala bali Bulemeezi, abalala bali Kyaggwe, abalala bali Ssese. Buli wogenda mu Buganda abataka bano okola ki obasanga. Tulowooza nabo bandibadde bankizo oba basobola okuyambako okutwala enkola eno mu maaso ey'okunnyikiza abantu nga bakola emirimu, okufuuka ekyokulabirako. Sebo era nga tulowooza nti abataka bano senga bafunayo ettaka mu bitundu ebyenjawulo ne bakolerako ebyokulabirako ebyo, aye nabo bennyini ne bakola. Ate waliwo n'ebika bingi ebirina ettaka nga mu mbeera kakati nga bwe biri ndi bali mu katuubagiro k'okuba nti balina ettaka tebalikozesa ate abantu abalala baagala dditwala. I will make a contribution to the building itself. Era nja kuwaayo omutemwa ku kizimbe. Because me, I am a traditional person. Kubanga nze ndi muntu wa byabuwangwa. And I will show you how later. Era nja kubalaga nyinza kukola ntya oluvannyuma.
So therefore, if it is tradition of the Africans, well audited, bwe kiba nga ddala kya buwangwa kyaffe kya Kifirika era nga kitambuziddwa bulungi well audited okujjamu nga kisengejeddwa bulungi ne tujjamu emitemu egiteetaagisa. So I think really this is what I was telling Her Royal Highness, that we must maintain the essence. Kye nali ŋŋamba Nnaabagereka nti tulina okukuuma ekyo ekituyamba omulamwa oba omulamwa of a rules-based society, okuba n'abantu baffe nga tutambulira ku mateeka ag'obujjajja oba ag'obuwangwa agasaanidde mu kiseera ekyo. So I will be very happy to contribute. Nja kuba musanyufu era okuteekako ettaffaali. Now that you have also brought the idea of using the engineering brigade of the army, kati ate olw'okuba muleese n'ekirowoozo ky'okukozesa ekitongole ky'amagye g'eggwanga ekizimba, so that we can do it cheaply, nti tusobola okukola omulimu ku ssente entonoko. So I'm very happy. So what I will do, I will tell my controller, nja kutegeeza omuteesiteesi wange to be in touch with you and see how we can help you individually in your areas, to have some model. So you become a model. Asigale ng'akwatagana nammwe okulaba nti muyinza okubeerako ne bye mutandika ebiyinza okubeera ekyokulabirako eri abantu baffe. Because that's how I struggled with those Bararo of yours. Kuba eyo y'engeri gye nalwanamu n'abalaalo bammwe, abalaalo baffe babeereyo baali bantu bazibu. They were very difficult people because they were nomadic. Baali bazibu ate baali batambula okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. But starting with especially 1966, naye okutandika n'omwaka gw'66 I had to fight with them to settle down. naye nina okulwana nabo okulaba nti babeera mu kifo kimu, but also start modern farming. naye ate n'okutandika obulunzi obw'omulembe. And they have changed now. Naye kati bakyukidde ddala. But I changed them by also living in their midst right tura. Naye ekyo nate era nakikola nange nga ndi nabo ne mbabeera mu makkati. What I was telling them, I was doing. Kye nali mbagamba nga nange nkikola. They could see it. Baali basobola okulaba. So they have changed. They have changed. Kati bakyukidde ddala. Not ddala, but bakyuse ekimala. Somehow they have some distance to go. Bakyalina olugendo luwanvu okutuuka gye twandyagadde balage. Waliwo olugero lw'Abanyankole lugamba nti amazzi gagaliko oweshembeho, ekitegeeza nti bw'ofumba amazzi, it boils. Bw'ofumba amazzi geesera. But when you leave it, then it becomes cold again. So I need to keep boiling them. Now, I would want to work with you on the traditional myoga. This word myoga, which I introduced. Now, the Sako of the Wataka, that's very good news. Sako yammwe mawulire malungi nnyo. Ngenda kuteekamu obukadde 200. Ngenda kuteekamu obukadde akawumbi kamu n'obukadde 200. Now, the money for the transfer of the title. Ensimbi ezeetaagisa okukyusa ebyapa. Million 16 oba mmeka? Ezo eziri mu muwendo ogwo ogwa million 16. I will pay for that. Nja kuzisasulira.